Welcome to Shoman TV, and of course thank you so much for keeping tabs on our channel, and of course nenkwebaza okubeera nga otambula naffe buli video gye tussaayo n'obeera nga munange ogigoberera ate nga tuli ne bannaffe aba Teusid Limited Financial Company abakuteekamu ensimbi bw'obeera nga ozeetaaze weetaaga looni okwongera mu bizinesi yo n'okugikulaakulanya bannaffe aba Teusid Limited wano e Kampala mpozi n'ewa Kiso wamu n'ekyankwanzi ne Hoima osobola okutufuna ku namba z'essimu n'obeera nga otukubirako ne tubeera nga tukuyamba mu ngeri yonna esobola okubeera nga ekuyambako okwekulaakulanya. Simu ya Teusid Limited eri 0779421713 esimu eri 0779421713 tukubireko kati mu Teusid Limited Financial Company weyambibwe ku nsonga za business. Abaffe ekiriwo be baserebu baffe okubeera nga kakati bongedde okubeera nga batuswaza abayimbi b'e Kampala abayimbi b'e Uganda bongedde okubeera nga balaga embeera yaabwe nti mbi nnyo. Okusooka twasooka kulaba abayimbi nga balajja ne government okubawa emmere nti nabo bayisibwa bubi emmere bagyetaaga. DJ Michael yavaayo n'agamba nange emmere nange ngyetaaga tuba tulyawo nga abayimbi nga Topic Kasente nga avuddeyo agamba bannange ndi bubi sikyasobola na kwerabirira. Tubadde tulyawo nga zireese omuyimbi omukyala Betina Namukasa owa The New Eagles owa former The New Eagles kuba The New Eagles yavaawo. The New Eagles eno yatandika ng'etandikibwa na Geoffrey Rutaya ate mpozi ne Irene Namatovu omwami n'omukyala ne batandikawo The New Eagles oluvannyuma lw'okuva eri mu Eagles production abajjukira obulungi ennyo Eagles bwe yali etandika mwalimu abayimbi abo bonna bamayinja balutaya bamisach bonna abo baali eyo kati ye Rutaya bwe yavaayo najjo kola The New Eagles. Kibiina kyatandika bulungi nga mulimu abayimbi nga Aizon T mulimu ba Jovan Luzinda Sasha Brighton Grace Khan Aida Mugo bonomo mwe mwali ne Betina Namukasa era batambula bulungi show bazikuba ebivuru babikubye hits bazikubye. Betina Namukasa ye oluvannyuma lw'okuba nti ekibiina kyafunamu okugootana n'abeera nga avaayo ekibiina ne kivaawo buli omu n'abeera ku lulweba Grace Khan ne kitonsa n'abawasa Jovan Luzinda naye ne bamuwasa musajja wattu ba Henry Mwanje n'abeerawo nga talina manager Aizon T yasooka okuddukayo. Tubadde tuliyawo nga Betina Namukasa yali mu kamera asaba buyambi. Landlord Bamugobye Munyumba ebintu n'abikanyuga ebweru ng'asaba buyambi mukazi wattu. Landlord Bamugobye Munyumba luvannyuma lw'emyezi ebiri nga tasasula emitwalo 7 gye yagimubanjibwa Betina Namukasa. Bizibu bya kujjonyola. Can you imagine emitwalo 7 ze zibanjibwa Betina Namukasa ku renti zimulemeredde okubeera nga asasula. Bannange mmwe mukyasaaga abayimbi b'e Kampala bw'okuba hiti make sure sente ozikozesa bulungi kubanga tomanyi kigenda kuddako nkya. Now just imagine Betina Namukasa bamugoba mu nnyumba lwa mitwalo 7. Lwa mitwalo 7. Topic Kasente yagamba oluusi nsiiba n'enjala nga sirina kyakulya. Aba Master Parrot mubasanga awe Makindye abayimbi nga ba Red Banton tubasanga awe Makindye nga talina na kyakulya. Kakati Betina Namukasa omukyalo omulungi bw'ati okubeera nga Landlord amugoba mu nnyumba wabeerawo question mark. Please subscribe now to Shoman TV and of course click on the bell for the latest notification. Tuli ne bannaffe aba Teusid Limited abakuteekamu ensimbi bakuwalooni ng'ate ozaayo akasente katini nnyo. Bannaffe bano aba Teusid Limited bagamba nti batuukirire wano e Kampala Ntinda ate mpozi wa Kiso Kyankwanzi Hoima yonna balinayo branches zaabwe. Gwagala okwewola ensimbi kuba 0777421713 ye Teusid Limited. Njagala kutegeeza nti abayimbi bano balabika okubanga munange beetaaga essaala. Simanyi kiki Pastor Mondo yavaayo n'agamba nti abayimbi mmwe mutandike okwekulaakulanya. Abayimbi mmwe muli baavu, bayimbi mmwe muli bubi, bayimbi mmwe muwunya enkwawa. Pastor Mondo ng'abavuma abayimbi abamu ne munyiiga. Naye bwe kiba nti kakati ovaayo mu kamera ku level Betina Namukasa gy'oliko. Betina yaani by the way muyinza okuba nga temumanyi Betina. Betina ye muyimbi w'ennyimba eza love eyayimba nti emikisa gy'abakazi mingi, ye yayimba oluyimba Necklace, ye yakuba kubye obuyimba bungi awo obunyuma. Betina Namukasa ono osobola n'omukeberako ku YouTube kwali n'olaba ku nnyimba ze. Bamugobye mu nnyumba just myezi 2 egy'ennyumba wano liri paze nnyo. Emmotoka ye yakwata omuliro yakuba emiranga n'asaba gavumenti emuyambe agamba nenze mpeddewo obulamu bwange buweddewo nga kalawumuke kakutta omuliro. Saabayimbi tubadde tuliyawo nga ne John Black naye avaayo agamba nti bannange ate social media account zange nazifuna ate tubadde tuliyawo nga agamba nziguddewo empya Instagram account kubanga nemereddwa kubanga bajinziriza. Naye n'agamba nti essaawa yonna
bajja kuba bagimuddiza soka tulinde tulabe ekiyinza okubeera nga kivayo. Shoman TV kwoli, keep it Shoman TV, and of course don't forget to subscribe. Welcome to Shoman TV, and of